kati omwana oyo kubanga I am the only man who can just look at women and get pregnant. Lema ekyo it is our secret. Ekitegeeza olubuto lwandwanga luluku. Lema yasooka tunulira gwe nga tanaba. Lema yasooka tunulira nze nga tanaba kulaba Amuza. Era Amuza yekennenya nnyo omwana oyo. Omwana wa Lema yeetaaga kwekennenya nnyo kubanga omwana oyo Lema yakutunulira nnyo yajjanga nnyo ne kujimu. Omwana yajjanga nnyo n'akakola wano yajjanga n'agamba nti njagala kukola era ndi simanya kumanya naye byo sijja kubyogera nnyo kugenda wala kubanga ekituufu gye kiri ate saagala kugenda ku DNA. No, this matter is not about DNA. Era twebaza nnyo bannange mwana gwe weebale kuzaala weebale kukuuma mwana omwana oyo muyonse paka ku myaka 2 alyokaje kujimu. Nedda kujimu alina okujja kubanga oyo alina okukuuma West oyo mwana Lema wa figa alina okusigala nga akuuma West tomanya ekintu sawa nyina ekintu kiyinza okugira ayinza okukyuka ono omwana gwe yazadde olaba omwana oyo anfaanana ennyinda eno tolaba wadde eringa entebe y'eggaali naye era omwana bw'omutunuulira olaba nga kyekyo wololo baba erinnya lyo ani alivunanyizibwa kutuuma erinnya kubanga twawulidde omwana wamutuumya Aliya. Erinnya Aliya ani yalimutuumye gwoba hamu. Nedda Aliya erinnya twetaaga tumutuume kubanga Aliya omanyi engeri maama we gyali superstar n'omwana twagala akulenga superstar era erinnya etulijjukira ku mukyalo ono Aliya eyafa omuwalo yali omuyimbi ennyo era erinnya kwe twalibudde ntugamba nedda leka omwana oyo afuke Aliya. Our blessing Aliya mwana gwe era kati ndi mukweteekateeka ate kati nze abaana bonna kyova olaba ndi mukweteekateeka olulwana lw'ennaku z'omwezi 26 olwana luno lwa kunoonya ssente za foundation. Twagala foundation okugula ettaka twagala tugule 20 acres tusobole okulaba nga tuteekako foundation eno tusobole okulima tusobole okulunda tulyoke tufulumye abaana ab'emizannyo abalungi ab'amaanyi ng'omwana akola bukozi training kubanga eno weevu yatukola bubi nnyo emmere yatuyisa bubi nga tetuyina mmere so twetaaga okweteekateeka kati so neebaza Katonda nti wano bankolerawo kino naye twetaaga okufuna ewantu ewamala kubanga wano tewamala tetulina we tuteeka swimming pool tetulina we tulimira tetulina ngeri gye twegazaanya era nzikiriza Katonda nti tugenda kufuna ssente ezo tutadde olulwana lwaffe lugenda kuba ku hotel la Grand ebwayise homeboy ngenda genda nwana abasajja bagamba omanyi okuyiya abasajja abasudani n'obajja wali mu Arua Park igolola ate kakati bino bya charity nawe era nga bw'obimanyi bino si ate kati ndi mukulwana nafunye ne chance kati nina coach international mu America world champion ennaku zino zonna abadde anyongera mu bukodyo wennaddire wa Master King Sum ng'ebbango literedde era agenza ntereza bw'ati era kati antwala kannabwala kino nno kinyambye nnyo okulaba nga world champion wa ensi yonna WBC okubeera nga azzeeko ate mwana waffe wano wa mu Uganda azzeeko wano ku Gola Talent Academy ekyo kimpadde essanyu lingi nnyo era agenda kuddayo eri abagambe nti bannange eno twetaaga abasajja batutandika okutuwa support batusindikire equipments batusindikire ebintu ebyenjawulo. Gola fight ye yasembayo yali eyawo gyewasemba okulwana wano gye nasomba okulwana wano yali yawuma Lusemata ndiwasembayo omusudani alyoka kube omusoda gye nasomba okuzannya nga ndi e Sudani oba nga ndi wano fight gye nasemba okuzannya eyo yali ya Uma Lusemata era lwe lulwana lwalo olwa century olwana lwa century nga buli omu mukubi kati netandika kunoonya buno bwasigalira kati ngende e Sudani eyo nencapayo era nagala nenkizannya charity kati njagala nkomewo wano eno tukubagane n'Omusudani. Naye lwaki otambula nnyo mu Basudani bokka Abasudani abo mbalinamu akamulululu naddala charity fight eno gye twazannya n'Omusudani saagitegeera bulungi nnyo baŋŋamba charity omusajja n'alwana nga alinga embaki naye kaakati njagala jje wano ansange nga nninga enkerebwe njagala ng'ennaku z'omwezi 26 kyobulaba nga ndi training kino ekyawano kigenda kubeera business my friend. Bagamba mu Sudani skills yaleeta zaali za Zamboki. Kugambye ezo za Zamboki kaakati ne mugamba kati katudde muli match tugenda kuddamu liplay eno liplay muleeta wano waffe wano kyova olaba wano
muleeta wano waffe ng'ennaku z'omwezi 26 ndi mukukola Rema agenda abeerawo ku maaki. oyo omwana agenda kujja ayimba akayimba akasaagala kabagamba ate bwe nkyogera kati omusajja ojamuza buli kaseera mubeera ku nkondo buli kaseera mubeera ku kikondo ogenda mumbako otya Rema okumuleeta ku maaki eno ku fight. nedda anti Nakawere akimanyi nti tuli mu foundation ate tuli mu fundraising era agenda kujja era agenda kumugamba nti nina okugenda amuza it is okay. Oli is a Gola Moses of Uganda, the only man who can pop it all naked. Don't joke with him. Ready? Fight! Moving awone bwentema